omuwabuzi wa president ku nsonga z'entobazi Profesa Gilbert baali baseka Bukenya ayimiriza abasomali ababadde bayiwa ettaka mu ntobazi nema we yakamala okumenya abatuuze mu bitundu by'e Busega. Indeed, we get to these shepherds. So temporarily, no more work. They've been working here day and night. So temporarily, they cease the work. We get Bukenya okutuuka mu kifo kino abadde tasuubirwa nga olubadde okutuuka emmoloka ye agipakinze ku geeti eno obutakkiriza mmotoka yonna kufuluma. Ono asanze emmoloka biweetiye nga ne katakita ziri mu kusenda. Ono asoose kuteeka munnansi wa Somalia ku nninga amunnyonye lwaki bayiwa ettaka mu kifo kino wabula olw'obutakwatagana lulimi. Ono asazeewo okuyita poliisi y'e Bulenga. Have been complaining because they were forcefully removed from this wetland. Very many. Those ones with little kiosks, selling little things, they are all removed. And they went. When suddenly this man has come here and is really, as you have seen, is dumping soil and the soil here with impunity. I've been sitting here for almost an hour, not a single paper, not anybody coming here. That's what we call impunity, and I don't accept it. If you are going to do anything like this, you must abolish the paper. Poliisi olutuuse ne balagira Omusomalia okuleeta empapula ezimukkiriza okuyiwa ettaka mu kifo kino kyokka nga tazirina era obwedda alabibwako ng'akuba amasimu ag'okumukumu. Bukenya agambye nti ekifo kino bye bimu ku bifo nnema mwe yamenyera abatuuze amayumba. Bukenya agambye nti ekifo kino bye bimu ku bifo nnema bye yamenyera abantu amayumba wabula nga tebalaba nsonga lwaki ate waliwo abalala bajja okuteekamu ettaka. Ono ayongeddeko n'ategeeza nti teri muntu yenna ajja kukkirizibwa okusaanyawo entobazi nga bo batunula butunuzi. Kino si kituufu na mu byaffe ebya politics ogobyewo abantu bannansi mu bubi gogo wano ng'okozesezza amaanyi omulala azze kuba ye oba mugagga oba kisimanyi ayeewo ettaka buli lunaku abantu bazze wano bakaayanye naye babayewo biyitaka batuyita basiru bannange. Nze Uganda njagala ekwate omutemwa gumu ebintu byaffe bitambule obulungi. Oba oli wamugjawo omulala tajjawo okujjawo ng'abantu bano bayita n'obuulira ensonga lwaki omulala azzeewo. Bwe kiba kikulemeredde tuggalewo wabeere Whiteland. Kyenvudde mbagamba bano bawaje kazi tebakola. Nenda kubira abannema nje kubuulirako n'abakulu kuba nze omukulu anzirira ndiye President Museveni nja mubuulirako kino kyonoona ebyobufuzi bwaffe kyonoona ebyobufuzi bwaffe ate nze saagala bya bufuzi byaffe kwonooneka ng'abantu tubateekamu obunyiivu obuteeyagala n'okukyawa ensi yaffe kuba bangobawo ate omulala azze kale maama nekyo si kituufu. N'olwekyo ono agudde mu buzibu kati kanendaba aba law enforcement tebajja kuba baano. Bwe twogeddeko n'omwogezi w'ekitongole kya NEMA ategeeza nti wadde ekitundu ekyo kyali kigobeddwamu abantu wabula NEMA bwe yagezaako okukuba ensalosalo z'entobazi yagenda okulaba ng'ekifo kino tekiriimu era n'esalawo okukigabira abantu abalala. Lubalusewa TV mazima ku mazima.